Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo tatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbaniriza nnyo ku Omumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Nebaza Mukama nti annanze njogerekeri abatukuvu b'essira amansiro obuyinza naye olw'ekisangulumiza Mukama manya n'eddoboozi ensi Omumbejja wa Yesu NKSM mwasize mutya era mwasibye mutya kansibwe nti ffenna Mukama atukumye bulungi si lw'amaanyi si lw'obuyinza naye olw'ekisa nange ngulumiza Mukama nti atukumye alina obukosefukosefu nsaba Mukama akumponyeze asobeddwa nsaba Mukama naawe akunzirire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu ompya n'ompya yakatwegattako mukwano tukwaniriza nsaba n'obwembeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga commentinga subscribinga osharingireko n'oyo gw'olina abakadde bange ababulinako mbeebaza mwebale kuyimirira wamu nange mwebale kusharinga mwebale kuweerereza wamu nange Mukama abampeera omukisa. Yes, olunaku olwaleero tuli mu Bible reading yaffe nyaniriza buli ssekinnoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu twegatteko buli lunaku tubaawo buli lwa mukaaga tubaawo ne Bible reading yaffe na buli lwakubiri so negattaako tusabe tuyigire wamu kabwete ebigambo bya Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu sharingirako oyo gw'olina tokodowalira ekigambo kya Mukama abamu tebalina Bible naye ate kati etuuse ku YouTube channel zaffe nga tusobola okuyiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So katugende mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu katukowole omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza kabite wange tukwaniriza omusumba omulungi muffe temuli magezi era temuli maanyi naye okwagalako n'ekitiibwa kyo leka bitambule mu buli ssekinnoomu yogerako n'emmeeme yaffe tukomeko olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyusa enfumiitiriza yaffe ku lw'ekigambo kyo Mukama leka tutambule nga bajjajja yaffe baatambulanga mu bulungi mu bubi tulemenga okulinnyayo ekigere kyaffe okwesitala ku jjinja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo wa Mukama weebala omwoyo omutukuvu mwoyo wa Mukama Taata kulembera. Essula 19. Awo ne babulira Yowaabu nti laba kabaka akaaba maziga akungubagira Abusalomu. Awo ku lunaku olwo okuwangula ne kufuuka okukungubaga eri abantu bonna kubanga abantu ne bawulira nga boogera ku lunaku olwo nti kabaka anakuwalira mutabani we. Awo abantu ne badda mu kibuga ku lunaku olwo nga basooba ng'abantu abakwatiddwa ensonyi bwe basooba nga badduse mu lutalo. Kabaka n'abika ku maaso ge kabaka n'akaaba n'eddoboozi ddene nti mwana wange Abusalomu, ayi Abusalomu, mwana wange, mwana wange. Awo Yowaabu n'ayingira mu nnyumba eri kabaka n'ayogera nti oswaziza leero amaaso g'abaddu bo bonna abawonyezza leero obulamu bwo n'obulamu bw'abatabani bo ne bawala bo n'obulamu bw'abakazi bo n'obulamu bw'abazaana bo kubanga oyagala abakukyawa n'okyawa abakwagala kubanga oyatudde leero ng'abakulu n'abaddu si kintu gy'oli kubanga leero ntegedde singa Abusalomu abadde mulamu naffe ffenna nga tufudde leero kale wandikisiimye nnyo. Kale nno golokoka ofulume oyogere n'abaddu bo bulungi kubanga ndayira Mukama bw'otoofulume tewaabeere naawe ekiro kino omusajja n'omu. N'ekyo kirisinga obubi ennaku zonna ze waakalaba okuva mu buto bwo ne kaakano. Awo kabaka n'agolokoka n'atuula mu mulyango. Ne babuulira abantu bonna nti laba kabaka atudde mu mulyango. Abantu bonna ne bakiikira kabaka. Awo Isirayiri yali addukidde buli muntu mu weema ye. Abantu bonna ne babanga bawakana mu bika bya Isirayiri byonna nga boogera nti kabaka ye yatuwonya mu mukono gw'abalabe baffe n'atulokola mu mukono gw'Abafirisuuti. Kale kaakano adduse Abusalomu okuva mu nsi. Naye Abusalomu gwe twafukako amafuta okutufuga afiiridde mu lutalo. Kale nno kiki ekibalobera okwogera ekigambo eky'okukomyawo kabaka? Awo kabaka Dawudi n'atumira Zadooki ne Abiyasaali bakabona ng'ayogera nti mugambe abakadde ba Yuda nti kiki ekibalwisa mmwe okukira bonna okukomyawo kabaka mu nnyumba ye
kubanga ebigambo bya Isirayiri yenna bituuse eri kabaka okumuleeta mu nnyumba ye. Mwe muli baganda bange, mwe muli magumba gange n'omubiri gwange. Kale kiki ekibalwisa okukira bonna okukomyawo kabaka? Era mugambe Amasa nti, toli magumba gange na mubiri gwange. Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo, obanga toliba mukulu wa ggye mu maaso gange ennaku zonna mu kifo kya Yowaabu. N'akutamya emitima gy'abasajja bonna Abayuda ng'omutima gw'omuntu omu, n'okutuma ne batumira kabaka nga boogera nti, komawo ggwe n'abaddu bo bonna. Awo kabaka n'akomawo n'ajja ku Yoludaani. Abayuda ne bajja e Girugaali okugenda okusisinkana ne kabaka okusomosa kabaka Yoludaani. Awo Simeeyi mutabani wa Gera Omubenyamini ow'oku Bakulimu n'ayanguwa n'aserengeta wamu n'abasajja ba Yuda okusisinkana ne kabaka Dawudi. Era ne waba naye abasajja 1,000 aba Benyamini ne Ziba omuddu w'ennyumba ya Sawulo ne batabani be 15 n'abaddu ba 20 nga bali naye ne basomoka Yoludaani kabaka nga waali. Eryato ne liwunguka okuwungula ab'omu nnyumba ya kabaka n'okukola nga bw'anaasiima. Simeeyi mutabani wa Gera n'avuunamira kabaka ng'asomose Yoludaani. N'agamba kabaka nti, mukama wange alema okunzisaako obutali butuukirivu, so tojjukira ekyo omuddu wo kye yakola ng'agira ekyejo ku lunaku mukama wange kabaka lwe yava mu Yerusaalemi. Kirumye omwoyo kabaka, kubanga omuddu wo amanyi nga nayonoona. Laba, kyenvudde njja leero nga nze nsoose ennyumba yonna eya Yusufu okuserengeta okusisinkana ne mukama wange kabaka. Naye Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'addamu n'ayogera nti, Simeeyi tattibwe olwa kino kubanga yakolimira oyo mukama gwe yafukako amafuta. Dawudi n'ayogera nti, nfaayo ki eri mmwe mwe batabani ba Zeruyiya, mmwe okubeera leero abalabe bange? Wanaabaawo anattibwa leero mu Isirayiri? Kuba simanyi nga ndi kabaka wa Isirayiri leero. Kabaka n'agamba Simeeyi nti, toofe. Kabaka n'amulayirira. Awo Mefibosesi mutabani wa Sawulo n'aserengeta okusisinkana ne kabaka. Era yali tanaabanga bigere, newaakubadde okumwa ebirevu, newaakubadde okwoza engoye ze, okuva ku lunaku kabaka lwe yagenderako okutuusa ku lunaku lwe yakomawo emirembe. Awo olwatuuka bwe yatuuka e Yerusaalemi okusisinkana ne kabaka, kabaka n'amugamba nti, kiki ekyakulobera okugenda nange Mefibosesi? N'ayogera nti, mukama wange ayi kabaka, omuddu wange yannimba. Kubanga omuddu we yayogera nti, n'ateeka amatandiko ku ndogoyi njeebagale ngende ne kabaka, kubanga omuddu wo mulema. Era yawaayiriza omuddu we eri mukama wange kabaka, naye mukama wange kabaka alinganga malayika wa Katonda. Kale kola ekiri mu maaso g'ekirungi, kubanga ennyumba yonna eya kitange baali bafuufu mu maaso ga mukama wange kabaka. Naye n'otuuza omuddu wo mu bo abalya ku mmeeza y'oggwe. Kale nina nsonga ki neeyongera okukaabira kabaka? Kabaka n'amugamba nti, ekikwogeza kinate ku bigambo byo. Nze njogera nti, gwe ne Ziba mugabane ensi. Mefibosesi n'agamba kabaka nti, weewaawo atwale byonna, kubanga mukama wange kabaka atuuse emirembe mu nnyumba ye. Awo Baluzirayi Omugireyaadi n'aserengeta okuva e Logerimu n'asomoka Yoludaani wamu ne kabaka okumusomosa Yoludaani. Era Baluzirayi yali musajja mukadde nnyo nga yakamaze emyaka 80. Era yali amuliisizza kabaka bwe yali atuula e Makanayimu, kubanga yali musajja mukulu nnyo. Kabaka n'agamba Baluzirayi nti, jangu osomoke nange ndikuliisiza wamu nange mu Yerusaalemi. Baluzirayi n'agamba kabaka nti, ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange zenkana wa nyambuke ne kabaka ngende e Yerusaalemi. Leero n'akamaze emyaka 80, nnyinza okwawulamu ebirungi n'ebibi. Omuddu we awoomerwa byendya oba byennywa. Nkyayinza okuwulira eddoboozi ly'abasajja abayimba n'abakazi abayimba. Kale omuddu wo yandibeeredde kinataazitoowerera mukama wange kabaka. Omuddu wo ayagala okusomoka Yoludaani obusomosi wamu ne kabaka. Era olw'ekyo kabaka yandimpeeredde kyempeere yenkanidde awo. Nkwegayiridde omuddu wo addeyo nate afiire mu kibuga ky'ewaffe awali entaana ya kitange ne mmange. Naye laba omuddu wo Kimamu oyo y'aba asomoka ne mukama wange kabaka, era omukola nga ky'olisiima. Kabaka n'addamu nti, Kimamu
anaasomoka nange, era ndimukola ky'olisiima, era kyonna ky'olyagala okunteekako ndi kukikolera. Abantu bonna ne basomoka Yoludaani, kabaka n'asomoka. Kabaka n'anywegera Baluzirayi, n'amusabira omukisa, n'addayo mu kifo kye ye. Awo kabaka n'asomoka n'agenda e Girugaali. Kimamu n'asomoka naye. Abantu bonna Abayuda ne basomosa kabaka, era n'ekitundu ky'abantu ba Isirayiri. Awo laba abasajja ba Isirayiri bonna ne bajja eri kabaka ne bagamba kabaka nti, baganda baffe abasajja ba Yuda bakubbidde ki? Ne basomosa Yoludaani kabaka n'ab'omu nnyumba ye n'abasajja ba Dawudi bonna wamu naye. Awo abasajja ba Yuda bonna ne baddamu abasajja ba Isirayiri nti, kubanga kabaka atuli kumpi mu Luganda, kale musungwalira ki olw'ekigambo ekyo? Twali tulidde n'akatono ekintu kyonna ekya kabaka, oba tuwadde ekirabo kyonna? Awo abasajja ba Isirayiri ne baddamu abasajja ba Yuda ne boogera nti, ebitundu 10 ebya kabaka byaffe, era ffe tulina bingi mu Dawudi okukira mmwe. Kale mwatunyoomera ki obutasooka kubuuza ffe nga muteesa naffe okukomyawo kabaka waffe? Ebigambo eby'abasajja ba Yuda ne bisinga obukambwe ebigambo by'abasajja ba Isirayiri. Essula ya 2. Awo omusajja wa Beriyali yali ali eyo, erinnya lye Seba, mutabani wa Bikuli Omubenyamini. N'afuuwa ekkondeere n'ayogera nti, tetulina mugabo mu Dawudi, so tetulina busika mu mutabani wa Yese. Mudde buli muntu mu weema ze, ggwe Isirayiri. Awo abasajja ba Isirayiri bonna ne baddayo okuleka okugoberera Dawudi, ne bagoberera Seba mutabani wa Bikuli. Naye abasajja ba Yuda ne beegatta ne kabaka waabwe okuva ku Yoludaani okutuuka e Yerusaalemi. Awo Dawudi n'ajja mu nnyumba ye e Yerusaalemi. Kabaka n'atwala abakazi 10 abazaana be yali alese okukuuma ennyumba, n'abateeka mu kkomera n'abaliisanga, naye n'atayingira gye bali. Awo ne basibibwa okutuusa ku lunaku kwe baafiira nga tebalina babbaabwe. Awo kabaka n'agamba Amasa nti, mpitirawo abasajja ba Yuda bakuŋŋaane ennaku 3 nga tezinnayitawo, naawe obeeranga wano. Awo Amasa n'agenda okuŋŋaanya Yuda, naye n'amala ebiro okukira bye yamuteekerawo. Dawudi n'agamba Abisaayi nti, kaakano Seba mutabani wa Bikuli alitukola obubi okusinga Abusaalomu bwe yakola. Twala abaddu ba mukama wo omugoberere aleme okugenda mu bibuga ebiriko enkomera n'awona okuva mu maaso gaffe. Ne wafuluma okumugoberera abasajja ba Yowaabu n'Abakeresi n'Abaperesi n'abasajja bonna ab'amaanyi. Ne bava mu Yerusaalemi okuyigganya Seba mutabani wa Bikuli. Bwe baatuuka ku jjinja eddene eriri mu Gibiyoni, Amasa n'ajja okubasisinkana. Era Yowaabu yali yeesibye ebyambalo bye eby'entalo bye yayambala, era nga kuliko olukoba n'ekitala nga kisibiddwa mu kiwato kye mu kiraato kyakyo. Awo ng'afuluma ne kisookamu ne kigwa. Yowaabu n'agamba Amasa nti, oli mirembe muganda wange? Yowaabu n'akwata Amasa ku kirovu n'omukono gwe ogwa ddyo okumunywegera. Naye Amasa n'atassaayo mwoyo eri ekitala ekyali mu mukono gwa Yowaabu. N'amufumisa ekyo olubuto, n'ayiwa ebyenda bye wansi, n'atamufumita lwakubiri, n'afa. Yowaabu n'Abisaayi muganda we ne bayigganya Seba mutabani wa Bikuli. Awo ne wayimirira wali omu ku balenzi ba Yowaabu n'ayogera nti, ayagala Yowaabu era ali ku luuyi lwa Dawudi agobere Yowaabu. Era Amasa yali agalamidde nga yeekulukuunya mu musaayi gwe wakati mu luguudo. Awo omusajja oyo bwe yalaba ng'abantu bonna bayimiridde buyimirizi, n'asitula Amasa n'amuggya mu luguudo n'amutwala ku ttale, n'amusuulako ekyambalo. Bwe yalaba buli amuyitako ng'ayimirira. Awo bwe yaggyibwa mu luguudo, abantu bonna ne beeyongerayo nga bagoberera Yowaabu okuyigganya Seba mutabani wa Bikuli. N'atambula n'abunya ebika byonna ebya Isirayiri n'atuuka e Aberi ne Basumaaka. N'Ababeri bonna ne bakuŋŋaana ne bamugoberera nabo. Ne bajja ne bamuzingiza mu Aberi eky'e Besumaaka. Ne batuuma ekifunvu ku kibuga nga kyolekera ekigo. Abantu bonna abaali ne Yowaabu ne bakoonanga bbugwe okumusuula. Awo omukazi ow'amagezi n'ayogerera waggulu ng'ayima mu kibuga nti,
muwulire mbeegayiridde mugambe Yowaabu nti sembera wano njogere naawe. N'amusemberera. Omukazi n'ayogera nti gwe Yowaabu? N'addamu nti nze nzuuyo. N'alyoka amugamba nti wulira ebigambo eby'omuzaanawo. N'addamu nti mpulira. N'alyoka ayogera nti edda baayogeranga nti tebalirema kubuuliza magezi e Yaberi. Ne bamalira awo ekigambo. Nze ndi wa kwabo abaagala emirembe era abeesigwa mu Isirayiri. Oyagala okuzikiriza ekibuga ne nnyina w'abaana mu Isirayiri? Oyagalira ki okumira obusika bwa Mukama? Yowaabu n'addamu n'ayogera nti kiddire eri nze okumira oba okuzikiriza. Ekigambo si bwe kiri bwe kityo. Naye omusajja ow'ensi ey'ensozi eya Efulayimu erinnya lye Seba mutabani wa Bikuli agololedde omukono gwe ku kabaka ku Dawudi. Mumuweeyo ye yekka nange naava ku kibuga. Omukazi n'agamba Yowaabu nti laba omutwe gwe gunaakasukibwa eri ggwe ku bbugwe. Awo omukazi n'agenda eri abantu bonna n'amagezi ge. Ne bamusalako omutwe Seba mutabani wa Bikuli ne bagukasuka eri Yowaabu. N'afuwa ekkondeere ne basaasaana okuva ku kibuga buli muntu mu weema ye. Yowaabu n'addayo e Yerusaalemi eri kabaka. Awo Yowaabu ye yali omukulu w'eggye lyonna erya Isirayiri, ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ye yali omukulu w'Abakeresi n'Abaperesi, ne Adolaamu ye yali omusolooza w'omusolo, ne Yekosafaati mutabani wa Akirudi ye yali omujjukiza, ne Seva ye yali omuwandiisi, ne Zadooki ne Abiyasaali be baali bakabona, ne Ira omuyayiri naye yali mukulu wa Dawudi. Essula ya 21. Yes, hallelujah, hallelujah. Luganda Mukama yeebazibwe bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwebale kunneegattako, mwebale kunjagala, mwebale kuyayanira Mukama Katonda. Mwenna abanneegasseeko mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo n'abagenda otwegattako mwenna. Ekitabo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowoolyako omuliro gw'eggulu okukyetoloola. Leka Mukama Katonda tutambule nga bajjajjaffe baatambulanga, so singa ffe be twagala wabula nga bw'oyagala. Leka tulungamizibwe Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama fuga mu kigambo kyaffe, leka kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Sigadde nze Omumbejja wa Yesu NKSM kulobuweereza. Omumbejja wa Yesu, lift up your face altar. Omupiira akategettako nsaba n'obuwambeefu, likinga, commentinga, subscribinga, sharingirako gw'olina. Nawe omukadde wa buli lunaku sharinga, tolema sharinga, ekiba kikoze bulungi. Shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu